Local Government Act katikapu eri 138 section e11 ne Oath Act section 19 kitukakatako ffe abalonde okulayira nga tuwaayo obweyamu okusavinga abantu baffe. Olwo tuba tugenze mu mateeka nga buli kye tukola kijja kubeera mu mateeka, era tetulayira for the sake of kulayira, naye byonna byonna bye tugenda okukola bigenda kubeera mu mateeka. Era kikufuula ow'enjawulo gw'alayidde okuva mu private life ne tugenda mu public life, nti weewaddeyo okusavinga abantu nga tososola mu ddiini, mu mawanga biri bibadde eri mabega, naye kati bwe tujja wano ffenna tuweereza omuntu omu. Era nsaba ekyo tukikwate tusobole okutuusa services eri abantu baffe. Bw'oba olayidde wano ate n'odiviatinga n'okivaako gye bayita misconduct oba corruption, era bakuholdinga live okusibwa. Era bwe tuba tugenda okulayira tubeere beesimbu, kuba ne Katonda tumujuliza nga tulayira abeeremu ng'omujulizi nga tuweereza. Era ebirayiro ebyo bitukuumira wamu nga kanso, nti bye tuba tuyisizza ffenna tubiwuningira wamu ne tusobola okuba obuweereza eri abantu. Singa kakutanda n'osaasaanya ebyama bya kanso ng'ate omaze okulayira, oba osobola okusibwa. Kati ne mbasaba bannaye nga tulayira ereme kubeera mukolo naye kiri mu mateeka okubeera nga tukuba ebirayiro ebyo. Era tuzze kuweereza abantu, tetufunye mirimu nti tugenda kufuna misaala, ensako tusobola ogifuna, naye kisinga kya service delivery. Tuzze kuweereza abantu, tubasaba tukwataganire wamu ffe nga ekitundu ekyabakugu naffe abalonde, ffenna tuweereza omuntu omu. Mbadde mbasaba tutambulire wamu. Sijja kwogera bingi nnyo, naye enjozaayoza abayitamu. Tulina olupapula lwaffe wano, bali 48 MC I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Tengera County Council. And shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this town council. So help me God. Swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the chairperson of Tengera Town Council, and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this town council. So help me God.
Congratulations, more. Yes. My God, that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Esooka ofiisi zaffe zijja kugulangawo essaawa 2 ez'okumakya tuzigalewo essaawa 11 awatali kwekwasa kintu kyonna. Mu kutambuza kwaffe okw'emirimu ensonga ey'okubiri, ensonga y'okukwata obudde nkulu nnyo, kubanga Mwami Kayongo Ssebwana anaawulira atya kinze omukuba tamanyi budde. Lwaki ndibeerangawo nzekka n'ennyimba ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga n'ensoma essaala n'enteesa nga bannaye mu ntima ye okukwata obudde. Customer care mu bantu abaze kugombolola wano kikulu nnyo kubanga bwe batufudde wano. Buli mukozi wa gavumenti mu District Service Commission y'e Wakisa yayanira kujja wano. Bwe batuuka wano bafuuka bakabaka ba wano. Olw'okuba muze mugombolola esinga ekitiibwa mu Wakisa, n'abantu baayo tubayisenga ab'ekitiibwa kuba kye kibasaanira okubanga bwe bannangaala. Omuntu yenna anajja wano aleme kujja ng'alina omutima ogw'ejjinja nga ye tayagala kuseeseetukako kyabagiddeko. Mu bumpimpi mujje nga muli rede okudayalooginga. Pointi yakuna teri kijja kunkuulako waya nga muntu anaalaga nti kansala w'eggombolola eno talina kitiibwa. Ensonga ya kansala okubeera honaleko ejja kubaawo ebbanga lyenaamala kugombolola wano emirundi gyonna nga teri compromise n'akamu. Kasiri eri gwe kansala aweereddwa ennyo ekitiibwa okuttattana ekitiibwa kyo. Saagala kukulira ttiimu y'abakansala benzija mu makomera nga babbi nga bakumpanyiza abantu nga bye bitwala mu buduukulu. Wekitiibwa Sseggona sijja kuba mu ekyo era tojja kubiwuliriza. Kyengera eno yaffe ffenna teriko nnyiniyo. Ggombolola ya Kabaka ya nkizo yerina Nnaggalabi, ffenna tugyeyagaliremu, teriimu nnyiniyo yekka. Byonna bye tunaakola nnyingo ey'omusanvu teri kijja tugwako obugwi tukikole sambala, naye wajja kubaawo enteekateeka egendereddwa okukola ebyo tunaalabanga nga tubikola. Bumpi bye tunaakolanga kijja kubeeranga mu pulaani ebyo byetusazeewo okukola. Ensonga ey'omunaana, olw'okuba ndi musajja mu Katolika, byonna bye tunaakola ne bannange Katonda affe yajja okubeera omulungamya omukulu ku byonna bye tunaagenda okukola. Ensonga ey'omwenda, council meeting erina okwatendibwa buli muntu yenna bwe baaweeza nti wagombolola eno. It is a must-attend meeting. Saagala kulaba butebe bukalu mu council kwaba balina okugituulamu. Oba ndi mukambwe munaŋŋambako. Ensonga ey'ekumi era esembayo, there is law but there is also common sense. Tulayidde mateeka kituufu, naye tunuulira sinaaliyo eno y'omuntu omukwasisi w'amateeka agenza okuggala ekizimbe ky'omuntu omu atasasudde property tax, nga munda mulimu omwana eyalwala asima ne bateekako ssimu, ye n'agamba nti etteeka limpagira kubanga ogaanye okusasula ssente za property. Etteeka likuwagira naye waliyo ne common sense. Eyo nnyingo ya 10 nga tukola emirimu. Amateeka weegali n'amagezi amazaale weegali. Bassebo banyabo abantu ba Kabaka, sijja kwongera kusinga. Njagala okwebaza nnyo Hajji Kiyimba. Bwe nali mukulembeze muno ebisanja ebibiri wakati wange naawe saafunako simu ezikakkanya. Saafunako simu yonna eri wakati wange naawe abirina okuyomba. Ky'oba olaba kukwatibwa ensonyi nawe n'omukwatibwa ensonyi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ate obugambo lwogerwa nti wakati wa Kiyimba ne Sseggona bali babiri ekyo kibeera okubeera naye. Wabula ekigaana bebanga nange nsobola okwetisa Sseggona bye mwetagako naye nga bye neetagako
singa n'okubeera naye bannange njagala mbategeeze muyiga ogwa Sseruganda omusembayo Ssemugera Bitokoti Mukama wange Ssebokaawo bwenajja mugomba n'ensangi kanaakayingira ekisanja ekisooka omwana wange oyo Ssemugera Bitokote bwe natandika naye mu by'obufuzi wange najja nga alina engatta emu ne mukubira mu ngalo tegera omwana akoze atya nina mukyala wange azaala Ssemugera Bitokote abamu bakivunula tosanga yafuuka mukyala mu nsonga ez'obuntu si bwe kyali yafuuka mukyala wange Ssemugera Bitokote mu mukwano okusembayo mukyala wange yinako bakulabeko olw'omenda lisekona kankuwa ekyokulabirako mukyalo babanga agenda mu ddwaliro sente ezimujjanjaba ziva wange zisanjaba mukyala wange naye nga kimuzanjabya twalina omukwano ogw'ensonga n'olwaliro kuli olwaleero nagamba Bitokote nga ngenda va mugomba n'ensangi nagamba kinaaba kya Bitokote nga sigwe meeya bwereseddeera ebyange ng'amaze okufuna membali omuntu nteko ene ngamba kisinga kyakola naye nga ate mwakoti mwagaliza basoma ne banyabo mbeegaliridde bannansangi ekizimbe kyemalaga kibona meeya mwabadde atudde kiyagatadde waliwa eri sipiika baiben kiyaga wali twagenda mu kanso naye mbagamba sigenda genda mu kayumba kali tebantaddemu mumbuulire sente mmeka ezeetaagisa ngende ku akawunti yange ezijeyo tuzimbe ekizimbe kino eno buloka eriwe mu lwalo sente za Kiima za kanso zaali zange n'erinnya kweriri Kiima ne famire baawaayo Kiwanuka Sekandi najja nakikola atya Kiima oyinza okusiimula mu byafaayo bya kanso yawonekera osobola okuvaawo twali tusanguse kanso eno lwaki olw'ebyobufuzi ebitali byabuvunaanyizibwa nze kasooka mmeeya abaddewo kasooka abaawo ofiisi eno nali esamba akajanja kangi okujirikira kungi okamanyiro kangi naye nga ndifuna owange ndidda owange akomyewo Ssemugera Bitokote olwaliro nkwebaza statement gy'okoze ogenda kukola ne gavumenti eri mu buyinza weebale tutegera ekiri ewala nnyo weebalire ddala wakoppako ebintu bingi mbasaba olw'ofunawo ebiseera mukkirize abalonda Bitokote Ssemugera bannange mwebale kunnondera mwana mwebale nnyo mwebalire ddala muyogeyoge olwaleero tuli ku nsonga tulina okuza tawuni kanso eno mupya Mukama so olw'ombeera lisegona twali wano olwaleero nga twagala kujjawo nekitebe tutwale wali ku ttaka lyaffe ly'egombola naye mbagamba sigenda kikkiriza tusale amagezi tugende mu Bwakabaka bwa Buganda nga tukulembeddwamu Vincent Kayongo Ssemwana Mukama nga emirira sajja oyo wetaaga kwebana mudaali musajja gwe egombola ekusiime yetugenda mu Bwakabaka bwa Buganda mu Buganda Land Board naye mbasaba bakkirize batuweeko yiikazi 4 65 ne batuwalizi ya myaka 49 nesasula obukadde 57 ekyapa kyawano ekyalizi twakirekawo nga weeki ekizimbe ekyo nekireka nga fula esooka ewedde twambuka waggulu bakomerere abakomyewo ababaddewo bakirese bataddeko mabaati gokka naye byasooka wonna wansi mpaka waggulu Kiima yali wendi nga nze mmeeya waawano Ssemugera bwe tuyise omanyiiwo taata tuyambe egombola gyekwate n'amaanyi make ate osobola bakakasa n'ebigambo ebisingawo tujja kutembeeta eno gavumenti yamaze okulayira olwalo nga Ssemugera bamaze okulayira nibonaako okulimanga enkoko emyaka eki ayagala okwetuga yeetuge ayagala okwogera akola atya Ssemugera emyaka eki meemeya waawa basanga so mbadde basaba buli omwana oyekyakola oba badde kansala wa wano oba badde mmeeya wa wano ero si wano zigenda kulondebwa weesimbe eyo naye nga Ssemugera muyeesunwe wange oyo Joseph Bitokote Ssemugera nga tunazaako amaziga amina akalulu bwe mwamala okukankuba nayina okudda mu ffumbiro
era ne tufumba ne tunoonya akalulu mu nsonda bwe twali twerabidde okukanoonya era ne tukawangula. Nsanyuse Joseph bw'otuyise wano n'otuyimiriza wano ngenza okulaba nga nze naawe ffe tutafaanana bakuliraanye batwetoolodde. Mike Kenneth Sebalu tuyonkalimu yanyonoonekako n'alwala ekigalo naye ekyo kimufuula mugenge gyendi muganda we. Bwe namala okusika bitokote ne mutwala nali ndowooza n'ekiyimba n'amutwala n'atala ku kagungubere ekyo kimufuula mulabe wange. Wadde ngende Nanzige eyo waliwo omukyala Katerega omuzaana mukyala w'omulangiro kakati nga ngenda mu famire ya NRM eyanyonoonekako edda naye nentuula nendya nenywa nabo nesiwulira njoka kunnuma nga mmaze okuvaayo. Omukadde w'entebe okuva lwe yakwata obuyinza yannemesa okuyingira mu State House ate nga njagala nnyo okugiyingira nfuba nyaafulume ngiyingire naye kati nzinga emikono ndeke kulima n'abeeka baleke kulya kubanga tulinda omukadde lwanaagwa. Ebyobufuzi Katonda ye yabitonda era n'abituwa tukulembere abo batadde mu mikono gyaffe oba mu buvunaanyizibwa bwaffe naye yatuwa kubakulembera. Olwaleero njogera kati bakansalas abamu nga gwe mulundi ogusoose ofuna omuntu nga yakayingira mu kanso n'abeera wa kitalo nnyo n'ajuuga abalala n'abulwa empisa kubanga ayingidde ki nogala atubuuza abadde omubaka wa paalamenti emyaka 15. Emyaka gino abakulembeze abazze mu buvunaanyizibwa temukyali bato gya lukulu mugikozese okunyweza emikwano gye mulina n'okukwana emikwano emijja kubanga omukwano gw'osuula obudde osigazza butono okusobola okuguzzaawo. Yosammale nnyina wangabi nze nnyina bwe buziba naye n'abeera nnyabo nammwe mukimanyi naye ekyamaani w'NRM mu nsangi mala ebbanga eriwera bagambanga nze nti nduddeko naye nayawekeko kafaanana omukadde w'entebe. Olunaku lumu namuyita ne mugamba kati enkuyitanga kojjaawo janguuka ewange n'abantu b'owulira nga obeewulira nimye najja gwa paalamenti nabasiiba nga bwe mwansiibula nange nabasiiba naye nja kusigala nga mbaagala nnyo ate ekyo tekiggalawo olugendo lwange lwa byabufuzi okuggala olujja olumu Katonda naggula oluki mukole ebyobufuzi ebyensibo ebyensa. Omalirize neebaza omutindo gw'abakansala gukyuse bempulidde mu kulayira wano ng'omutindo gukyuse nsaba gwongera okukyuka ate nga gukyuka gulinnya. Bakansalas mwekolemu omulimu guno gwe kennyini okwekolako. Bw'oba obadde oyambala essaati etali ngolole ogigolole oyambale n'essuuti temuwuliriza byabo abaalemwa abagamba nti bakoowa ab'amasuuti. Omukulembeze ayambala bulungi. Muyige okwogera nga muwuliriza ababasingako. Omulala bw'aba ayogera toyogera muwulirize. Wano mu kanso temuzze kwerya tteke
singa kyali bwe kityo twandibadde tuyita kugolola muzze kubaganya birowoozo muwuliziganye temwewalana ekisembayo mwegatteko omutindo nga musoma mugeeyo musome tulinayo ku scholarships ezisobola okubayamba okweyongerako omutindo temwenyumiririza mu bya bunafu ffenna abatasoma nedda okusoma si bwe bugunjufu bwokka wabula okusoma kigatta ku bugunjufu n'enkuza gye bakukuzaamu ewammwe muleke kwekwasanga bannammwe era nandibadde kino singa tabadde gundi ate bwe bakutuma empapula twala mpapula totwala kizifaanana